Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula, Ayi Mariya Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo. Ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nzenna omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bwo. Baana ba Katonda mwenna, mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Ennyonyi yaffe eya wiiki eno, kadde ka kusasulwa. Kadde ka kusasulwa. Ffenna mikwano gyange nga bwe tutambulira mu lugendo luno, nga tukulembera omunyenye zaffe ez'enjawulo Mukama zaatuwa buli wiiki, tuyita mu bikko ne mu biwonvu eby'enjawulo, buli omu okusinziira ku kuyitibwa kwe. Bangi bayita mu kutulugunyizibwa, okuwaayirizibwa, okutyoboolwa, okuyisibwamu amaaso, awamu n'okugayibwa olw'embeera ze bayitamu baabuwe. Wakati mu ebyo byonna, kyangu okukitwala era n'okukikkiriza nti ebintu bwe bityo bwe birina okubeera, era nti toyina kyakukolawo ne mu mbeera eyo. Ekyewuunyisa ate nga kizzaamu amaanyi kiri nti byonna bye wayitamu ne by'oyitamu kati Omukama abimanyi bulungi. Byonna bye wayitamu ne by'oyitamu Omukama abimanyi bulungi, era records zonna ezaabyo azirina. Eza buli kyoyiseemu n'amaziga gonna g'okaabye, byonna records azirina. Mu Bebbuleeyi Omukama kyava atugamba nti nja kusasula buli kyonna ky'obanja, ekyakuggyibwako n'ekyakunyagibwako. Omukama ngambye nkugambe nti akadde k'okusasulwa katuuse. Abantu abo abaakukaabya amaziga, abaakuwaayiriza, abaakuyisa mu mbeera eyo, tobanyiigira era tobamalirako budde kutwala ssanyu lyo. Jjukiranga bulijjo nti waliwo abadde arikodinga agenda okukusasula, akuddize buli kimu, weewuunye n'okwewuunya. Tagenda kuwoolera buwoolezi ggwanga, wabula n'okukusasula agenda kukusasula. Bye bakola ne bye baakuyisaamu tebigenda kusalako wadde n'akamu ku kye walina kuba na ku gye walina kutuuka. Gwe muliba mumativu era olindirire na ssanyu, kuba akadde k'okusasulwako katuuse. The enemy might have used that situation to stop you, but God is going to use the same to increase you. Ekisinza okumpa essanyu kiri nti ne wempeererezza munyeenye eno. That gives me a lot of joy. Ne wempeererezza munyeenye eno nga bangi baatandise dda okusasulwa mu ngeri nabo bennyini ebalemye okutegeera. Agenda kuddiza okusinziira ku bye wafiirwa. Ekitiibwa kyo, amaka go, obudde bwo, omulimu gwo, sente zo, ettaka lyo, essanyu lyo, abaana bo. He has it all. He's able to do it all and to reward you accordingly. Kino nsaba okiwulirize bulungi mukwano gwange. Munyeenye eno si yakukyamuukiriza oba kuba kyamuukiriza, wabula olw'okuba mukazi gwe musajja gwe obadde mwesigwa eri Mukama, omulemeddeko mu buli mbeera, ne luli lwe wali ogenda okutendewalirwa tewakikola, wagguma n'omunywererako, yasazeewo okukussa ku payroll ye. Yasazeewo okukussa ku payroll ye. Teri mulala wabula yennyini yagenda okukwesasulira, ntegeeza Katonda. Era ovanga ku muntu ng'asasulwa direct okuva mu ggulu.
zijukira mbudde bwa covid nga anyinyitidde abantu nkuyanja bambi bafiire emirimu gyabwe baafa okutwaliza awamu tebyali byangu wabula wakati mu mbeera y'emu abakozi ba gavumenti naye kanjogere ndoza kubasomesa kuba be nagobererako bannaabwe abasomesanga mu private schools gye baakaabiranga baba basomesanga mu government schools abali ku payrolls ya gavumenti nga birira kasente kaabwe anti kasigala kajja ate nga kajja mu budde kati olaba abasasulwa gavumenti ekoma obukomi ku ssente bakuba obulatti ate alabisa abo abasasulwa nannyini ggulu n'ensi wabula ne wakubadde omusaala gwabwe gwajjanga mu bbeera bangi baafa covid omusaala gwo gujja neera covid bwe yatuuka nga bangi era baafa covid kati ate ono gwenjogerako mu munyenye ya wiiki eno ssente n'amakubo mwe ziva asobola okugakuggulira olunaku lumu ne weewuunya n'akussa ku payroll y'obulamu n'owangaala paka lw'okoowa ensi n'akuwa omukisa nga ggwe buli w'olaga oganja mu kyalo mu kibuga mu ggwanga lyo n'ebweru waalyo gwe nga buli w'olaga oganja ekyo nno munnange kye bayita okuteekebwa ku payroll y'omunene nannyini nsi n'eggulu era eno yennyini kati yessaala yange gy'oli mu wiiki eno gwe mukwano gwange atambula nange. This is my special prayer for you. Mukama akunteere ku payroll ye. Friends, this is my humble request. Keep doing the right thing even when the wrong thing is happening. Buli bw'onootegeera nti oli ku payroll ya Katonda ojja kulekeraawo okweraliikirira ennyo n'okutiisibwatiisibwa kuba ojjanga bulijjo kuba ng'ojjukira nti akaddeko kusasulwa gye kali. Abayisirayiri baali bawaŋŋanguse, baali mbuwaŋŋanguse emyaka mingi. Batuuka mu mbeera nga baakikkiriza nti okubeera abaddu yali ntuuko yaabwe. Era kino nsaba okitegeere, okulwa mu mbeera eyo tekitegeeza nti Omukama yakwerabira oba yakusuulawo. Obudde bugenda kutuuka ate nga ku bangi bwatuuse dda, Omukama akugambe nti mwana wange sangula amaziga, okaabye ekimala, kati kano kadde ka kusasulwa. Nabagambye ate nga nkiddamu nti tagenda bugenzi kukyusiza mu mbeera, wabula agenda kukusasula n'okusasuza abo bonna abaakuyisa mu mbeera eyo. Ekitabo ky'amalama g'omutwe ogwokusatu, Mukama agamba nti mpulidde okukaaba kw'abaana bange era nsazeewo nzika wansi okubataasa. Omukama awulidde okukaaba kwo mwana wange era amaliridde okujja okukutaasa. And when God decides to pay back, when God decides to pay you back, He exceeds your expectations. Ekimpa essanyu kiri kimu nti gwampuliriza bino byenjogera ogenda kubirabirako ddala nga tonnavambula mu bwansi eno. Byenjogera ogenda kubirabako nga tonnavambula mu bwansi eno mu linnya lya Mukama wange era mulokozi wange Yesu Kristo. Ogenda kwerabirako n'amaaso go Katonda ng'akuwonya, ng'akuyimusa, ng'akusumulula, ng'akutaasa, ng'akulwanirira, ng'era akuteekerateekera olujjuliro mu maaso g'abalabe bo. This you're gonna see very soon. Wulira kino, waliwo abantu baafa nga tibasasuddwa, naye nga records zaabwe zonna Omukama azirina. Era ebimu ku ebyo by'olaba ofuna oba n'otuukako ne weewuunya n'okwewuunya lwaki Omukama akwagadde bw'atyo. Biveeyo. Gwe ng'osobodde okugaggawala, okufuna amaka amalungi, okutambula amawanga, okuzimba, naye ng'oluusi oli mu kulya ku payroll y'abakadde bo oba abantu bo abaayisa obulungi, kuba Katonda waffe ye teyeerabira kagibe myaka emeka.
Mu kitabo kye kimu ekyamalamaga, Musa yasindikibwa Omukama okununula abantu be mu mikono gya Falaawo. Falaawo yaguguba, naye oluvannyuma tulaba nga apondooka n'abata. Baasanyuka nnyo baaba bakazi battu ne basajja battu, era nga balabira ddala balinga abali mu kirooto. Bo baali bamativu nnyo okulaba nga bateereddwa, naye ekyewuunyisa ye Omukama teyali mumativu. Omukama yagamba nti tekimala, ŋŋenda kugonza emitima gy'Abamisiri, babawe eby'obugagga byonna bye mwetaaga mugende nabyo. Era bwe gwali. Baagonda emitima, bano bagenda okubasaba babawa zaabu ne ffeeza awamu n'ebyobugagga ebirala nkuyanja, era bagenda okusimbula okuvaayo nga bagaggafugge. Emyaka gyonna gye baali mu busibe baali beetikka bikoligo na migugu. Ku luno baali beetisse bugagga na mikisa. I love the way God handles the situations of those who believe and trust in him. Ngambye emyaka gyonna gye baali mu busibe baali mu kwetikka bikoligo na migugu. Wabula ku luno payback time etuuse, baali beetisse bugagga na mikisa. They were initially loaded with generation burdens, but they are now loaded with generational blessings. Initially, it was generational burdens being carried and loaded to them, but now they are loaded with generation blessings. Ekyo kyali kiki? Ekyo kyali Katonda kubasasula olwa byonna bye baali bayisiddwamu emyaka 43. Baasasulwa ku lwabwe ne ku lw'abakadde baabwe abaabasookawo. Nakugambye dda era nkiddamu nti Katonda waffe records zonna azirina. Oyinza okuba omusanyufu ng'akutaasizza omuntu oyo abadde akuyisa ng'ekyokuttale. Abadde akuyisa ng'ekyokuttale, akuyisizza mu mbeera eyo, akulimiridde ebbanga, akukaabizza amaziga ng'amukutaasizzaako era ng'oli musanyufu. Naye ekyewuunyisa, ku Mukama tekigenda kkomaawo, tagenda kumukutaasaako butaasa, wabula agenda na kumusasuza byonna byonna byakuyisizzaamu. He is going to make the enemy pay. Kino nkikubuulira kuba nkyerabiddeko n'agange. Ekyo nkikubuulira kuba nkyerabiddeko n'agange. Eyo embeera ogenda okugivaamu ng'ate oli w'amaanyi nnyo, muvumu nnyo, ng'oyimusiddwa era nga tokyawunyikamu. Kuba kano kadde ka kusasulwa. Ate agenda okusasula si Martin Semanda ali mu kubuulira bino. No, but he who is all in all. The Bible says, the Israelites went into Egypt with great stress, but came out of it with great abundance and blessings. And I say it again, that the Bible says that the Israelites went into Egypt with great stress, but came out of it with great abundance and blessings. Engeri gy'okiyingira si yeesalawo engeri gy'okifuluma. Oyinza okuba nga wayingira Egypt ng'oli mulwadde, mu linnya erya Yesu ogenda kuvaayo ng'oli mulamu. Oyinza okuba nga wayingirayo mu ngeri y'okutulugunyizibwa, kukaaba, kuyisibwa mu maaso baaba, ogenda kuvaayo oli mulala nnyo era ng'oli ku ddaala ddala ate ng'oli wa kitiibwa. Oyinza okuba nga wayingira ensi eyo mu kweyiiya baaba, naye ogenda kuvaayo nga gwe omu ku boogerwako ku kyalo. Oba baagala oba tebaagala. Oteekateeka emikolo egyo mu kweraliikirira n'okutya, wabula ogenda kugivaamu mu ssanyu epitirivu awamu n'obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Bino nno baana bange sikoma mu kubiranga bulanzi, wabula bambi essaala yange ey'enjawulo eri mmwe mwenna.
era nga kwe kulaajana kwange eri Mukama mu bitambiro bye ŋŋenda okutambira wiiki eno ku lwange baaba ne ku lwammwe. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambikubakeko gubakuume ate gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.